capacity y'omuwozi financial muscle ye eyimiridde etya okuwola all that money. Omanyi, you mean Kojja Kimbowa is not worth million lukaaga? Si kyeŋŋambye. Can't have million lukaaga. Si kyeŋŋambye. Doesn't have property or assets or something that can account to that money. No. When I ask you for your driver's license before I let you drive my car, it doesn't mean I'm saying you don't have it. Nze mba njagala proof ngirabeko. That's all. That's all. Bonsaba kadi ya motoka izante motoka sijiina. Nze mba njagala ndabe ku kadi ya motoka. Bonsaba land title chekizante takasiri yange. Buterevu. Kati nze njagala tusoke tufune ku proof ya fanda. Tumwasesi. Akola mulimu ki? Mutunzi wa ddagala lya kinnansi. Sebo. Woligiramu miliyoni olukaaga. Ekyo tukiveeko. Abatulaba bw'oba olina ebintu by'okola, bw'oba olina ky'okola ng'okikola nti otegekera baana oba famire yo oba ki. One, mwekuumireko nnyo abantu abali professional. Any serious business person must have an accountant, must have a tax consultant, must have a lawyer. If need be, you can even get a financial advisor. Owokutaano oyo is a must, is a doctor. Omuntu atuuka okuba insurance. Insurance is a must. Naye nga mulaame. Uncle Eddie, ngomanyi nnyo ku bintu bino bya business. How are shares of a business, how can they properly be transferred? Because in the same scenario, twalabye nga Pastor Jengo agamba taguzangako Kojja Kimbowa shares. Bwe twakoze interview ku Kojja Kimbowa yagamba there was transfer of shares. Kwabiri agamulekerwa nga ye omwana mu TV management yamuguzako oba 19 era neemu actually yagimulekeranga wogamba mulekeddemu nga taata muwaddemu ng'omwana yadanguziza 2 naye emu eno gisigaza obeeremu ng'owa family mu TV eno. Zino shares bazitransferringa just in a mere fact that nkoze sente nemala nenzitwala oba there must be a proper of transferring shares za company okuddewo omuntu. Transfer of shares waliwo gye tuyita share certificate. And bwe muwandiise bye muwogedde ekisooka waliwo gye tuyita articles and memorandum of association. Bw'owandiisa company balina ebitabo abantu babiyita bitabo bye muba nabyo. Exactly. Kati mu bitabo ebyo bamu amateeka agagamba shares zisobola kubeera transferred bweziti. Buli abasinga bagendera ku kiriwo bwe kyali bwe kiriba bwe kiribeera. Naye abamu bagenda ne baako bye bakyusaamu. Kaakati okusinziira ku company bwe eri registered bategeera articles memorandum of association zigamba ki. But all said and done, ekiri constant bw'ogula shares olina okusasula omusolo ku sente z'oguzeemu shares. Then mu URA then no registeringa mu Uganda Registration Services Bureau URSB. Era ebitabo ne biddamu ne bifuluma nga bipya nga biraga nti Smith mu West Records abadde alinamu 50%. Kati asigazzaamu 1%. Ne balaga omuntu omupya nti Edward Sendikadwa alinamu 49%. Can the debts equate to omu kwabo akulage ku share certificate, akulage ku biwandiiko ebiri certified nga babizza nayo oba kati mwe muli bannamawulire kino kankubuuse oli babanga ayogera ebyo genda osasule sente mitwalo 5 bampe gundi ezo bakuwa amanya ga company
ne bakuwa ne ba shareholders ne ba directors kati odde kwamba mubeere ba investigative journalists abaddala you might find nga bino beboogera bali mu bugerere. Can debts be equated bana oluzungu lwetwogera lungi nnyo